nanti kyengamba waki patpakiza wagize kuyingira kale abantu badde bayomba omukulu lwaki ayambala essaati ezaggwako kati awo omujozi omupya tuli ku PA we yalina obuzibu naye n'olabikira mu maaso g'omusambi ng'oli mu kutimu eyarengins ekyo yalina obuzibu olaba kati nga ogundi deputy speaker ebyokukola kayina bingi ayinza okubatamanyako nti timu yakyusa gundi kale abaki batututte Simba Automotive Uganda Limited batwise mu Kanyumiro kano batwalawa batututte tugenze ku ssomero lya Winston Standard tulaba abaana enteekateeka abatandise ebigezo olunaku olwaleero Ssebuggwawo Suleiman tuwe ku baana abo tulabe babakwata no bakwata ngali ku kibuuzo kamera esoyimirira ku mulyango babakutte edda nga ndoza akatande embati etabuse Fine. Era tugoberedde okuva ye twatandikidde akadde kano tuli ku Winston Standard Secondary School esangibwa wano enajja nankumbi era nga olunaku olwaleero ffenna tukimanyi bulungi nti abaana abasoma ekibiina ekya senior 4 bagenda okuba nga temunnange batandika ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebyokuwandiika ekigezo kyasooka ekya briefing abakikola mu weekend eno era olunaku olwaleero njagala munaye negatte butereevu ku doosi w'essomero lino oba akulira ebyenjigiriza asobola okutubuulira munaye kitambudde kitya tulabe covid yatataganya abaana waliwo ensoma empya atubuliremu na ku buzibu ki oba ku bisoomozebwa ki bye basinza okusanga naddala mu kaseera nga bateekateeka abaana omukulu Sebugwana amanya aganyize mawoje Richard ndi dos wa Winston Secondary School sewo akadde kana abaana bayingidde era atwala ku BBS fine ebifaananyi byolaba eby'abaana abo batudde bye tukusobodde okukwata nga tetunatandika olw'ensonga nti wetutandikidde ate tuwadde tusaba bataataaganya kusoomozebwa kiko musanze nga muteekateeka abaana mu kalikulamu empya ne covid yali mu maaso mu mabega gakaawo kale ebintu okusomooza tufunyemu kwa point ng'emu nti ebintu bibadde bingi abaana ebimu twalina backlog emabega naye olw'okuba tulina committed staff tusobodde byonna okubijja nti tubasomesa abaana tubateekateeka bulungi era abaana bonna baliredde okukola ebibuuzo byonna okuyita obulungi bano abaana basoma emyaka 5 tetwatugamba kubanga mulimu n'ogwa covid basomera 5 muzeeyi basomye 5 kwaguli ogwafa nawo tugubala nagineena from S1 up to senior 4 kaja emyaka nga 5 sewo so mu byenjigiriza nga curriculum empya netandise mubateeseteese mutya okusobola okulaba nga batuuka batuuse abaana abo tubadde ne kyebetera teamwork nti omusomesa bayingira babiri mu kibiina ne basomesa abaana omuntu wakoona omwana n'addayo ne beetegereza abaana byonna ne banga babikwataganya era kiba buli sawa yabaddeko abasomesa babiri nti nokakwa avuga nga ava mu maaso n'avuga ava mabega kati bamala okumalayo ka syllabus yasaba zonna then ne tuba ebibuuzo okwegezaamu ne tubaddira mu question approach era kati beetese tukikola ebibuuzo sewo Winston Standard mutuuziza abayizi bameka tuziza abaana 7 naye omu yagenda ebweru tatudde ebibuuzo yagenda ebweru tatudde ebibuuzo naye babadde 7 yesewo mwategeera ekyamutwala visa yaye etuuse yali makiwalinze yesewo era yatusiibula bulungi nnyo ne famira negenda yali international student oba yafuna obutuuze yali international student balina obutuuze ebweru Canada yesewo kati omuntu atwala ku BBS fine naddala abalala abalina abayizi abagenda obanga batuula balina okusomozebwa ku basanze kuno here and there naddala mukakira mwene empya practical bit yayo ebadde etya practical bit yayo ebadde eriso tekine konti ebintu bikyuka twasooka netufunamu okusomozebwa nti abaasa okutugamba ebintu batugamba mu ngeri ndala tukama ne batugamba ebintu ebirala kati tuba tubigattaganya kati eddoboozi erisembyeyo erituyamba nnyo okuteekateeka abaana tulifunyemu taamu 3 omwana asikowalinga atya ekibuuzo akiddamu atya naye mabega eri buli omu yali tamanyi kiine bwe kyeyagala buli omu yalina answers ze era nkiwa nti associations zisinga eza mokisa ezo ziwakisha zaani ezo abasinga batomera neba the answer nebu yatulungamya netubuli ekyokukola era katwatereza bulungi nnyo bw'ogamba nti ekyokudiba mu kifunise mu ttaamu yakusatu tekibeera kikeereza eri omwana agenda okukola ebibuuzo tekiba kikeerezi kuba bano abaana bano engeri nga curriculum gye emphasize critical thinking okulowooza ennyo
kyabadde kyangu nnyo okuswitchinga amangu kuba bakola mu set saawo ngonya ne tubalaga nti kino kibalaga luli mu kireke tugenda kino tugenda mu maaso yeetaaga nnyo okulowooza ennyo n'okuyiiya creativity kati creativity twakiranga okuva dda mu S.4 eri nti abaana mutekubanga mukoleza nti critical thinking tekubanga you are so creative okulaba nga ojja kumacha ne curriculum mwene empya kati tulese nenzira mu byebibuuzo empya kituyambye nti bakwata mangu kuolede balinga content ye badde bamulina ekyakibulamu how to answer a question yes sebo nkakasanga musiba wadde bulungi nnyo sebo era tusubira kabonera kalungi era mbadde ngenda kubuuza nti kati byonna mubiba wadde ebisigadde Katonda kuba kulembera ng'essomero musuubira ki mubayizi bamu tusibira abayizi okukola obulungi tusobola abayizi okuba curriculum eno empya kiba kiza omwana okugwa kuba balina engeri gye bajja nga baba grading nti excellent learner, advanced learner, satisfactory ne basic learner. Kati basic learner yabanga aliko wansiko naye nga engeri gye nze mbapimamu nti wanti ba basic learner sikiwanga nayo n'omu abasinga bajja kuba mu advance n'okweyongerayo waggulu. Ekyo kyeyogedde nti mu curriculum eno empya kizibu omuyizi okugwa ate wali abalala abagitani baga curriculum eno empya tetugitegeera naddala abo bagenda otuula omwaka ogujja anti kakati abo abasomesa balema okujjamu abaana fear ate ne balema okwenfasizing critical thinking and creativity kuba obanga bakajja wali mu mwesi wano nti eno curriculum eno demanding of value obayagala okuyita ekibuuzo tekubanga kati nga bagamba nti okozesa ebintu bisatu nga questioneze sooka osome you reason you think then you write era kati biri ensomesa enkola eyedde eri okugamba nti noyita mukyono gamba nti gumwana gwaki wakitowandika webaka bwebasa kati byavuddewo eyo omwana omusinga nga atunudde abanga akutte wati ku mutwe aba alowooza ki ekyokutaka ku lupapula si bye ebiri ebyakulamu akabiri content yasigalayo omu naye nga presentation on paper byanjawulo omwana ateekeddwa okulowooza okusoma ekibuuzo n'akirowoozaako nawanika answer ntuufu nti byemusoma bifaanagana nebiri ebikadde bano bifaanagana kuba kati content yasigala nga y'omu naye ekyakyukamu methodology n'enziramu y'ebibuuzo kuba kati ebibuuzo oli bawandika describe explain naye kati baleeta mu scenario setting kati yerimu kati ffe scenario twagisalya amagezi kati scenario tugamba nti omwana ateekeddwa okusoma n'ategeera kati wamala okusoma n'ategeera then n'akola judgment yes read the scenario understand it then come up with a judgment naloka wandika answer ku lupapula wali eri yesewo kwegamba oddamu ebibuuzo nkola ya GP byefaananyirizaako ko yes in fact bagenda abaana babongeddemu advancement mu ndowooza si eri ey'okuraminga obukuraminzi nti kuya buyu answers wakati ennaku zino kati ne curriculum edemanding nga kyetuyita quality not quantity quality not quantity kati abaana twabibagamba nti curriculum tedemandinga quantity wabula edemandinga quality yotekala kutwa kupapula wali eri emotoka erese ebibuuzo sebo atwala ku bibesere fine nga Robert Kalemera ali ku kamera bakulaga njaga kutegeeza nti wano ku standard Winston standard ebibuuzo omukulu w'essomero ye ate munange amaliriza okubanga abituusa ku ssomero era nga bwemulaba bwafuluma emotoka nga akadde kano ekirindiriddwa kwe kulaba nga ate munange ba invigilators abali mu ndeeyo ate munange basobola okubanga ate munange batandika okugabira abaana ebibuuzo ye omukulu w'essomero lino asobodde okubanga atuuka omukulu abaana mubateeseteese n'ebibuuzo bireese ebibuuzo mbireese bibino era nabo beeteeseteese okubikola tubireese tebatandika n'ekibuuzo ekyokubala olweggulo bagenda kukola chemistry tubategese bulungi naffe tubetegese bulungi ne UNEB abakulu byatuweereza abo betegese bulungi tusuubira kirungi kyereere season eno y'ebibuuzo ebya 2024 ebya curriculum eno empya nga bano bye pioneers baffe betuyina mu ggwanga ate na wano ku Winston bye pioneers baffe
tusuubira birungi byereere. Sijja kukkirira kankuleko batwalire ebibuuzo. Amina ssebo tweyanziza nnyo tuyanziza otukyalira. Kale tuwagaliza birungi byereere. Mwami Dos katwaleke muteeketeeka abayizi ate n'ebibuuzo bataba bikola bulungi. Kale BBS final coach ali nze Sulaiman Sabugwawo nkoze ne Robert Kalemera okutuusako ebifaananyi ebisingako tujja batwange bikutuusako mu mpeereza zaffe eziddako omuli amawulire agajja ku ssaawa 6 n'ekitundu agajja tobadde amawulire ku ssaawa emu gambuze ne mu lulimi olw'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale tweyanzeege abayizi twongera kubanga tubaagaliza birungi byereera abazadde tuddamu okubategeeza musabire ku baana abo okubalambulako n'okubazaamu amaanyi. Basenga baffe tusaba mutukwireko ku masimu. Tubalinde nga mutandise okukola nkujukiza oli mwana wa mwannyinaze. Anti awo bwe wali obuzibu. Ni mwana wa mwannyoko nga mmaze ffuna. Kubira ku mwana wa mwannyoko kati. Omugambe mwana wange nkwagaliza emikisa gyaffe. Ffe tuli bayizi. Sumulula twecce. Tuwe ndowooza yo ku ngabo essaawa eno. Programu Sumulula.